bakusanga iso gaba nerengera akaana nenga watandise okwogera oyogera n'ennyumba nezisibukuka nezisigu bakyogera nezisiguka alandozoolaka naka by'abantu bagamba toli Muganda oli Waganda ndi Muganda yitwani abakayiriza nga ndi mukazi Muganda kati njogera Lusoga abajogera nombu yo figure yo height buli kimu abantu bagenda ne bagira lebanda bandooza ne bagamba enneeyisa y'omukazi nga si Muganda naye ndi mukazi Muganda. Okay, kale yogerako eri abantu YouTube channel yange bagiyita Chill with Evelyn Namlondo bane mbaleetedde #1 superstar takoma kubeera ku yaku superstar bya stage byokka she's a model okimanyi nti oli model nakabiri mpola abanange abantu ba Evelyn Namlondo abawagizi ba Eva mwenna bagala Eva njagala mbabuuzi nti Eva mumulaba wano yeewombeese naye Eva mukazi mekete sibalimba aiso ya Eva mukazi mekete naye nga ebyo byonna nga tubitadde ku bbali Eva muntu mulungi okubeera naye Eva muntu mulamu Eva alina omutima omulungi kuba nti omuntu bwoba tomanyi muntu ojagamba bannange oyo namulabye yeewalana kati nganze bwe bampayiriza nti buli kaseera mbeera nnyomba nedda sendi muntu mulamu era nga bwe mulaba ndine Eva kubanga singa mbadde muzibu singa siri wano na Eva naye Eva ye muwala asobola buli muntu ye muwala omwangu ye muwala bwagamba nti kati kuzina kuba kuzina kukola kuba kukola kwegamba Eva bannange temumuvaako mubeere naye buli kakoze konna lwakubanza ekizibu kyayina yambulookinga kusisira ba status era ne mukubira esimu ne mugalo lwakisira ba status olwo kati lwafuuka lutalo kati tugenda mu kigo kyennyini kigogombya naye nga Eva akazi mulungi nnyo mwibale kumwagala mwibale kubeera naye agala nnyo abantu baagala okumanya amannya go gwani abamu bakuyita Sophie OMG babeera baagala okumanya amannya go amanya agange nze Nakabuye Victoria obuza Nakabuye Victoria abasinga bamanyi nga Sophie OMG bamanyi abala bampita Aida amanya ga stage naye nga neddirangeye mukyala wange ye neddirangeye yemwe basebunya kitegeeza oli mulamu wa Rema nyonyera nasanyuka nnyo nze omu ku baasanyuka lwakuba tusanyukira eno mabega wakati naye nga amanya agange ndi mukazi wange ife abenge tuli batabu nyenyere akuba batumanyiiko mimwa twogera tuyomba naye tuli bantu balamu nnyo akuba emimwa owaayo olumu nagyo gimanyi okutusiibwa naye nga tuli bangu tuli bazibu nnyo nga webakirowooza bambi Nakabuye ogenda kuzita abantu baagala okumanya kuzaala wa wasomera wa baba baagala okumanya ebintu ebyo nze nakulira Kyambogo naye nga banzaala Kyebando kati nensomera Kyambogo primary era bye nasoma nabo bonna gye bali ngende nabisuusa mwana gwe ebitabo n'ebisuula nga ndiko enjagala Kidongo naye Kidongo tekyandisapwete nga paka nakati nkyali mu Kidongo lwakuba nti baatuggala naye katusabe mama wo yaani taata wo yaani mama wange ye William Ntayi mwami William Ntayi taata wange omugenzi omukyala ye Sofia Nekalanzi mukyala wa Nsenene yeddira Nsenene naye bonna bazaalwa
bafa bambi nze ndi mukyala nina abaana basatu ndi mukyala mukulu omukyala omufumbo olina omwami bulijjo nina omwami yani abantu bandyagadde omutegeera simwogera bambi yaŋŋamba kenkulabanga ngonjogedde tayagala kugamba nti ono yeyawasa oyo mumwa oleka bamugambe wagwa ku lubabu wegayiridde nze saagala bulayiti bane mukiwulidde nakabiye mukyala mufumbo alina n'abaana basatu bambi nga kirungi munene omuntu bwakulaba naye njogera gyoyogeramu aga oyo talina mwami tasobola dde omwami wadde ddakina nakuba nti febyaffe byange gatunyiga katugendako mu lesoningi ndowooza mumulaba n'omwami wo naye nga kyangu nnyo kimala era nakyo ne kiggwa lesoningi abeerawo bwe batakugundamu tebuba bufumbo nakabira bami bunaku njagala nziye nga nkujjako interview ogenda kunzita lesoning mulina omugenda mu buli lunaku andi mizanyo kijja wenyumiriza amaazi ebonzi kuba nkulabye ku stage wakulako bbanga ki stage ebonzi nnyo myaka 17 muzanyo ki gwe wenyumirizaamu like kiba ne guno omuzanyo nazannya guno omuzanyo agoni andexta sego gwali ogw'abamalaaya dairema gwe nalinonga mukyala ntambi wakati abasengayo magambira omukyala oyo ngaayomba nnyo mizanyo mingi nnyo nno simanyi nabwe ngikomya nawe emizanyo gyomanyi gyonna ngibadde kandi ki kyewandibadde oyogerako eri eggwanga like industry batugadde tetukyakola like ki kyewandibadde oyogerako eri eggwanga ekyenjogerako eri eggwanga katabako obulwadde bweyongedde naye kale singa obulwadde bweyongedde nti obulwadde bwo wembuli abantu baffe bafa bangi mbino ebiseera nti kyenjogerako eri eggwanga nti bantu beekuume bambale masiki naye nga naffe nga ba artist bali twamanyira n'okutuggala kuba tumaze emyaka 2 tugenda mwena tukola kati singa batuggalawo mu kiseera nga kino nakyo kyandibadde sikibi kuba kati mutufu obulwadde bungi abantu bafa naye nga katusabe mukama kubanga olaba tuli mu kubonaabona abantu bafa nnyo naye abo bangi bakola tetukola emyaka ate tutopinzeewo omuggalo gwe twaliko naye katusabe obulwadde osanga bunakendeera tusumulula baffe netuddamu okukola kati magezi kigoowa abaana abato abali abantu bangi nnyo abakwegomba like ne bagamba nange njagala kuzannya nga Sophie bannaye njagala kuzannya nga Sophie amagezi gempa abaana abato awagala kubeera naaze sookera ddala kusooke musome kubanga nze omutabani wange amandagala akusinga muganda nno sooka omala okusoma gwenyijo sirina buzibu ng'omaze okusoma naye nga kirungi nnyo omwana okubanga bw'aba ayagala kyayagala akisuulekakigindako nakibeerako nabeera ngaakikola kikulu nnyo era toweekwatakwata gamba bannange emisomo oba owulira kyoyagala yukanduweti nesooka osoma kikulu bafani bange abali ku YouTube channel yange bagiyita Chill with Evelyn Namulondo bandiyagadde okulabako Sophie eri character kadde nsaba bambi obogereremu ne bezibeera like seconds nga 2 bakutegeere because kati oli awo weewombeesa omuntu agamba mama badde njagala obogereremu ko bambi anti kati obogereramu sibali tabune njagala omuntu andaba ategeere nti bwembeera mu biseera byange ebiseera byange ebyokukola ate nga bwenyiiga kwegamba ntabukira ddala neŋŋamba Evelyn Namulondo kimanyi nti nkubanja wagamba ojja kujja olaba abaana bange korona yenna aweddeko tugenda mu covid batusibye emyaka 2 tojjanga kulaba mwana wange naye nga kiki nnyo naye maze banoonyeza noŋŋamba ti jangu okole interview nenzija nzuuno omaze emyaka emeka nga tondaba kwaki teweebulira n'obeera n'omutima omulungi n'ogamba bannange muganda wange kamunoonyeko naye kati raba ompise ku interview abantu bonna balabe nze onfuula omubi nga n'okujja abantu bagambe era twategedde oyo tasobola
tosobola kujja Evelyn Namulondo naye nga nakola ki beera ng'omuntu mulamu ogambe nti ono mukyala bwabazi nze Eva bwe nyiiga n'okutuga wowe banendooza mumwerabiddeko yono gwe bayita Victoria Nakabuye mu maaso awo ngenda bamubaleetera ajja abazanyireyo ku bisikiti mwagala ku YouTube channel ana abadde akireza bane mutusonyiwe wano bwe tuli ku mulimu nange omukyalo ono nkwatiriza omufuna no si mwangu talabikono abeera wakanga afumba naye nga kakati ogenda kujja nina kati nsazizaamu lisiti buli muntu yenna atanambudde mu covid batuggulewo nkya ngenda kujja sijja kugumiikiriza kuvumwa kuba nkumanyi bw'otandika okuvuma nedda ku mulyango eri wentandikira ozze gwani okimya eki oyagala ki emyaka gye mmaze nga ndi mu covid ng'obadde tokyekera kati ez'okunkyeke ng'oli ebyange nze naalidde ku bibyo bimeka kwegamba njagala nenkugamba kigambo ku kigambo kulangira.com yes okay kicho wandyagadde okwogerako eri abantu about me kyomanyiko kicho singa okunjagalako kyensinga okwagala Evelyn Namulondo nga bwe nabagambye muntu w'abantu muntu ayagala abantu ate ayagaliza ekyo abasinga obungi bayinza okuba tebakimanyi ekirala tya Eva binyuma ye ng'omuntu anyuma okulaba ye ng'omuntu anyumisa ye ng'omuntu ayagalibwa ye ng'omuntu kuga pages ze zonna zinyuma niwe teba YouTube nebo gena ku Facebook nola chekera Evelyn Namulondo ojja kunyumirwa ebifaananyi kugamba please follow her. Thank you. My boss ngato omutumidde afudde kino kindi tubiddeko nnyo mwagala nnyo bakama bange mikwano gyange baganda bange mwenna betukola nammwe kwakati mwafuuka famire emyaka eri byonna muba famire mbagala nnyo mwebale kubeerawo mwebale mukama wange kwagala nnyo okay nange sibarise eyo nga mbagamba nti bana mwebale nnyo mwebale nnyo nakutuwa budde mwebale nnyo nakubeera ku YouTube channel yange nakubeera kuba ne mubeereko ndeeta ebyakali omukyalo ono ngenda mukomyawo nina episodes zenjagala nzanyireyoko baneete mu musuwa Sophie OMG mukyala Victoria Nakabuye tubaagala nnyo kasembyayo mwani JWK mwani Dr. Bosa mwani Olanya thank you so much mwe mufudde kyenu love you Android the camera